Very good morning. Thank you so much for joining us. Tutu Senate, it is too jammed on the roads. Adalambitunde bibye Kawembe, Wandegeyao, Makere, Nebjule Binanyo because of the graduation taking place starting today. Tuyozaiza bonaba funye degrees today. Mukama abasasire sije muyingira muna yosinyango. So mwina okwekemba and start to live reality. When I go out, this is what I'm going to do. It's different here. But welcome to the world. May God bless you and that entire journey you're about to face. Yesterday, mwezi ogwokubiri. Happy belated birthday to Robert Kyagulanyi Ssentamu, the president of the National Unity Platform. That happened yesterday. Tukwagaliza amazalibwa amalungi. Please coming in from MWASUZE MUTYA show, where you have been a guest before several times. It is coming in from your family, your friends, and the people you lead in National Unity Platform. Okay, also happy birthday, dearest Eunice. May this new age bring you more happiness, more love, joy, and more health. We are so thankful to God for your life. With love from your husband, Semo Gerere Simon Akwagaliza Birunji Berere. He prays for more years with you and him. Also, happy birthday to my best friend, Gloria Ashmins, the one who laughs at my silly jokes and still stands by my side, even when I do dumb and stupid things from Ika Fahad. Why do you do dumb and stupid things? But anyway, happy that you have someone who is there to be by your side at that time. Also, let's congratulate our very own Dan Robert Bali, our lab doctor. He got hitched over the weekend, CBA in Peter, that was at their event. Kutwagenda mukwanjula sometime last month. But yesterday, yagatidwa mubufumbo obutukuvu done there. Yes, congratulations. Tuwano kutimu yongera tuongeza manyi na tusomoza. Nafe tuweko chetwekolera. Mukama abagumye, abawangaze mubufumbo bwamwe and the journey that you have started today. Yes, tukomyewo tuli ku MWASUZE MUTYA kutegezeza mbulire na kuzomwezi 13 mwezi ogwokubiri. Tomorrow is Valentine's Day. I hope you're ready for it and everything that comes with it. It's Monday, tubatuliriza mboza abantu, and who we have today, Mmize eddagala erya buli kika because of a condition emutawanyiza from when she was beginning her teenage stage. Nze Farida, MWASUZE MUTYA. Nzira mukwaniriza yonna gy'osinziira okutulaba. Tuli live on NTV and Spark TV. Tuli live on Facebook. Yes, the page is NTV account. No, NTV MWASUZE MUTYA. You can also catch us live on YouTube on our channel NTV Akawungeezi. No excuse for you not to watch the show today. And always, by the way, tuberayo every day, Monday to Friday. Na tukutuusaako ebintu ebyenjawulo. Tulina mwana muwala, yes, Grace Nagawa, azotuulira emboozi ye ey'ekirwadde oba embeera enzibu okujjanjaba, embeera eyo tutanojjogerako wano ku mpewo. It's called endometriosis. Endometrium ke kabubi akali munda mu nnabaana. Omwana kwajja ne yeeplantinga ng'ofuna olubuto oba ng'ofunye olubuto. So akabubi ako abasomesa ba Dr. Aspire abaze batusomesa mbu oluusi kamanyi okubeera n'embeera ey'obutatereera we kalina kubeera ne kasaasaana ne kekutulakutulamu ne kasaasaana mu different parts of your body. Era abantu abo bafuna ebizibu bingi when it comes to their periods, ne mu kufuna olubuto kibeera kizibu mitawana mierere. But anyway, we have one by no mwezi gwe celebrating I think early next month, waliyo siku celebrating as such, but they create awareness. So today we have a victim of that condition at Buliri. Then sometime next month we shall get a specialist at Yambe how to go about such a condition. Yes, Grace Nagawa is in the house. Good morning. Good morning. Happy New Week. Happy New Week. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day too. Oli bulungi? Yeah. Okay, tukwaniriza nnyo.
Bakuzaala Masaka nkulaba. Anzala Masaka. And I thought I was joking. Which side? Rengo district. Awe waffe ngogene semba bule. Tata wange omanyi. Haji Miyanja Mbabali. Yali abakiikirira. Yes. Wamuwa akalulu? Namuwa. Olimba. Olimba. Anyway, tukwaniriza nnyo. So, embeera eno Joyce yawona simanyi. Ewona. Embeera eno si kyangu okuba nti ewona naye singa baba bajanguyidde abamu omuntu asobola okuwona. Naye ng'olina obubonero kwogirabira nga etandika ne bajanguyira. Eyo etandika ddi? So embeera eno ey'obulwadde endometriosis nga bwe batugambye nze Nagawa Grace ngera ndi musawo by profession. Natandika n'obulwadde buno nga ndi emyaka 14 years. So tinali sikimanyi naye nga omuzadde wabulira omwana nti wakaseera kagenda tuuka olabe omusaayi. So nali mu primary 7 ngenda okulira nga olubuto lunnuma nnyo nnyo. So siina kye nalaba naye olunaku olwaddako nagenda okulaba nga ndaba ebintu ebya black on my panty. Black nga be dark oba blood, like the it clots, was right? dark blood. Ng'omusaayi guli dark, tegunaba clots but dark. Not even maroon but black. Yes, black. Ti omuntu yenna yes gwalibadde omusaayi ogwo guli red naye nti nze bya dark. So mu bulumi obungi nti era nava ku ssomero neezira ewaka nti ebintu ebyo byeyongera nga biringa bisaayi. Of course mama wange yaŋŋamba nti oteeka okuba ogenda otandise ensonga. Naye nti nali mu bulumi bungi era nakibeeramu okumala wiiki namba. So netandika okubeera bwetyo obulumi obwali mungi era emyezi egyaddako 3 saalaba musaayi. So after emyezi 3 egyo nagenda okuddamu netandika okuddamu ti nabeerangamu okumala wiiki namba. So after 4 years when namala emyaka 4 natandika okugendamu okumala weeks 2. Yeah. Period stabilizing. Yange stabilizing nti abantu ab'obulwadde buno abamu gusobola okuba nti yes oluso omusaayi guli clear naye abalala bibeera bitole abaguba mungi nnyo naye nze kunze kyatandika bwe batyo kubanga ekirwadde kino omuntu osobola otandika nakyo mu kaseerako nga wakatandika ogenda mu nsonga abamu bakifuna oluusi nga teyatandika nakyo wabula n'amala okuzaalako n'afuna ekirwadde kino naye nti abamu ku batandika nakyo watandika ogendamu gwe twayirise nti omuntu ono yazaalibwa n'ekirwadde kino. So nti natandika n'obulumi obwo beebo nti atandika ne pain eyo. So bwe nagendangamu nga ndaba ntandise okumalamu weeks 2 naye mu bulumi obungi nti mbanyi n'obuva ku ssomero ng'oluusi mbeera wansi ng'olina okwabula oluusi ofuna diarrhea mu lubuto oba every part of your body lukuluma almost parts of the body n'owulira nga mu mubiri gusanyalala oluusi omutwe gukuluma nti gy'okoma okukula n'ekirwadde kino n'obubonero bungi gye bukoma okujja. So nti obwo bwajjanga nga ndi mu periods. So ebiseera ebisinga era tezibeera za mukyalo ono ali nnomo nti mu mwezi mu nnaku z'omwezi wezi wenyina okubisuubira. Awo wonna nga guli black nga guli dark nga togenda nkowa musawo. So maama wange yali musawo. So nze natandika kumiranga ezo pain killers nga naye ngamba bijja kutereera. So bwe namala emyaka 4 egyo like ngamaze. So I decided to go ngende nsome okubeera on nurse. So nali mu malwaliro agamu ge twaligambye ge malwaliro agafa amalungi mu Uganda. So bwe nalabanga ekintu ekyo mu butuufu tekiri nomo nagenda mu ddwaliro naye Dr. Mukunda abangamba bijja kutereera ndowooza olina obuzibu Which kind of doctor? General. It was a general doctor. So bakanya kungamba bijja kutereera zo hormonal imbalance bijja kutereera. So nenkulanga ndi bwentyo. So je nakoma okula nagenda okulaba nga obulumi butandika okujja n'emba siriimu. Kyotandika owulira pelvic pain wansi wano kunabaana nga obeera olina obulumi bw'obeera nabwo. So natandika okunnyonnyola ebyo batandika okunzijanjaba for UTI nga bakebera omusulo ne bagamba olina UTI. So nentandika omira antibiotics okumala ndowooza emyaka nga 5. So nagenda buli lunaku like buli wempulira pain eyo nengenda mudwaliro nga bantreatinga. Nti batandika okuva ku UTI ne tudda ate ku pelvic inflammatory disease endwadde z'abakyala. So
nentandika okubeera bwenti ng'oluusi siri mu nsonga naye nga tebakuteekanko mu kyuma kukeberako kati twatandika ogendanga mu scans naye nga mu scans we tugenda balabanga busist obuzimba ku ovaries zange ku bisawo by'amagye naye nga bwe babiraba of course abasawo waliwo mu makkati awo omukyala w'osobola okwegatta n'omusajja n'ofuna olubuto wabeerawo obuzimba obujja naye oluusi bakitwala nti buno busobola okuvaawo nti buli nnomu so balabanga obuzimba obwo ku ovaries zange naye nga bagamba bujja kuvaawo those are normal things kumbe endometriosis yali yakwata ku ovaries zange nesooka kuyasooka nedda kweddako obuzimba obwo bujja nti omusaayi guno ogwali ebweru tegulina we buyita ne gutandika okukola ebisawo so nga ate abasawo balowooza nti bujja kuvaawo kyekyo lwaki ekirwadde kino si kyangu kutegeera naye nti gye tukomye okwogera ku kirwadde kino at least abasawo bagenda kuba kutegeera nti abakyala bano basobola okutaasibwa nga bakyali baana n'obutatwala for granted nti chronic period pain eri nomo kuba kyekireese obulwadde buno kusajjuka okuva ku stage esooka paka kwesembayo so kwegamba bwentyo wenali nemala okutraininga nga enrolled nurse netandika okukola nti nagenda okulanga omwezi obeera n'omutwe nga ntandise okufuna obubone bw'omukyala ali mu lubuto alina olubuto ng'obeeraawo ng'olira tolina appetite obulira oyagala kusesema omwezi ng'oguyitamu oli bwotyo so omwezi gwonna oba period like omwezi ng'olina obubone bw'omukyala w'olubuto ng'era wengenda mu ddwaliro atandika okuddayo era kye basooka okulowooza ndi lubuto nga bakola tests ezo naye nga nange nkimanyi sinnabaako na musajja yenna so when namala by then I was 20 nyongedde okula 22 years so naddayo okweyongera kwera mu busawo yes kati nange neyongeddeko okusoma like nzizeeyo okusoma so nali awo 27 years wawona ebbanga lyomala ng'osoma mwasomako ku endometriosis bwe mu ku bulwadde bwe babadde batayogerako nnyo mu masomero nti basobola okugamba conditions ezisumbuwa omukyala ne bakakonako we kati ne mukalekaawo nga temukyelaboratinga nga tebakisoma nnyo kudda nti oba mukyogerako na bwogezi so nti tomanya bino birala byonna biddako so when nali around 27 years nti emyaka ebiri awo 26-27 nagenda okubeerawo nga nina obulumi obwa buli lunaku nga siri mu nsonga bula nga kibanga we baddira ekiwuma ne bakiteeka mulyo ne bakikuteekako nga bwe bulumi bwotambula nabwo buli lunaku so natandika okudda mu ddwaliro naye nga basooka kulowooza lubuto tewanywako ku byekimansi so nanywanga habo ndowooza namutandika ndi nina emyaka nga 18 ng'obukosa abantu bagamba ekyo bigalanga so nenywa habo n'omukoowa mbutufu nemukowa nenamunywa paka ku last wenafuna surgery yanyamba so nabeeranga nywa habo okubanga ne mu ddwaliro bampanga amadagala nga nti namiranga painkillers neva kumpeke nentuuka okudda ku mpiso kuba empiso zo zanfaintingsanga so natuuka akaseera nga ntripolinga empeke gye tuyita ibuprofen tumanyi nti amapeke zino ezimu zireeta ulcers so nagimiranga wayitawo 30 minutes nenziramu n'emmira 2 30 minutes n'emmira 2 nempulira ku buwezi kuba bwe bankubanga empiso nga nfaintinga kati I can imagine ekyuma ekyokya nga bakikutadde ku lubuto. All right, Grace Nagawa is who we have. Aina condition ya endometriosis tugenda kwongera okuginnyonnyoka. All right, so mulamu tovaawo. Thank you so much for keeping it. Mwase Mutya chakena maaso n'emboozi ya Grace Nagawa n'ebyayise byonna okugezaako okujjanjaba ekirwadde ekya endometrium eyakatwegattako endometrium ke kabubi akakasooka munda munnabaana omwana kwatuula. Yes, Grace. Tukomye nga onywedde eddagala lya habo limazeeyo. Batandise kukuba empiso zikufaintingisa oyongedde ku doozi y'eddagala doozi nga abasawo be baagikuwa nga gwe wagamba nze buli nawulira obulumi nga neeyongeza. Nalabanga abasawo era ne batuuka okunteeka ku morphine geega amadagala agasembayo naye nti nange nakimanya nti bwe naagabeerako ngenda kubeera addicted so natuuka akaseera nga ndaba ngenda beera addicted ku madagala
ndi Catholic. So I had faith na ina okukiriza mu Katonda nti maybe osanga natondebwa kubeera bwe nti kubanga akaseera ako konna ekintu baali tebakizuulanga nti bulwadde. Tuli mu myaka emikulu. Awo ndi 27 years. Wow, from 14. Yes. So nali mu hostel ngenda okuwulira nga nsanyalala omubiri gwonna, ngenda owulira nga ninga azaala ekintu nga mpulira ekitonya. So I fainted era nagenda okuddamu okulaba nga ndi mu ddwaliro. So my colleagues batwala mu ddwaliro, ngenda okuzuukuka nga ndi mu ddwaliro naye omusawo kyeyambuuza yangamba gw'obadde ki. So nemugamba byonna byempulira naye era nemugamba nti mmaze ebbanga nga ndi bwe nti obubonero obwo bwogera ng'omukyalo ow'olubuto. Era yabagamba kimono mu mutwale akebera olubuto ali mu kugezaako kujja mu lubuto kyeyagamba bannange. Kwegamba kyannuma nnyo lwakuba nti yes nali manyi ekiddako, nali manyi tisiri lubuto. Nagamba bannange tugende tukole scan. Era bwe bankwata yabagoba mu ddwaliro yatugamba tugende tukobere embuto ndi kujja mu lubuto tugende tukebere just tulyoke tudde gyali. So twagenda mu scan. Wa scan agenda okulaba nga nayina ebizimba 2 ku ovaries nga kimu kiri 9 centimeters ekirala kiri 10 nenga kimu kyali nga tuguba ngali n'ezisimu kibanga sekyungwa enene kyali kinene. So nga ekimu kyabise kyekyo kyali kitonya. Era yambuuza Grace bulijjo okola ki, bulijjo tolaba basawo. Of course ne mugamba bulijjo mbalaba nenga bagamba cysts zijja kuvaawo wozaalako bijja kutereera. Ne bagamba bwozaalako bijja kutereera. You didn't think about getting pregnant? Sakirowooza kuba nze nga nze nakula njagala kubeera mubiikira. Yes. Mama mubiikira, what happened? So nakula nga I wanted to serve God naye kwegamba kino we kyatuukawo ndozera Mukama yandaga nti ndo sijje nsaanidde okubeera. So bwe twaddayo ew'omusawo bwe yalaba report evudde mu scan kwe kudda ate nanneetondera ku kyeyakoze ku kyengeri gye yanzeemu nanteeka katanda na examininga n'amala n'akubira gynecologist n'amugamba kale katum preparing for an operation enkya. So awo nembeerawo ne bampa pain killers ku makya ne tugenda to theatre. Titwagenda ssaawa 3 naye navaayo ssaawa 11. So being nti nali ku ssomero bazadde bange babayita naye okudda nali omanyi wobeera mu theatre wabeerawo eyo recovery room omulwadde basooka omuteeka oveeko eddagala liri bakuze ku woodi. Wano mugenda mu theatre nga bagenda kujjamu bino ebizimba. Era yatuula nange n'aŋŋamba nti Grace cysts ozimanyi abakyala tubeera ne fibroids tubeera ne cysts naye nti zino bakuoperatinga ne kivaawo oluusi muntu n'atereera. Endometrium yali aginotisinze? Yali tannaba. So era naye yaŋŋamba cyst omanyi olabye scan tulaze cyst tugenda bijjawo buli kimu kigenda kuba bulungi. So nze yagenda ssaawa 3 twakomawo 11. Naye tinali mu room eyo gye tuyita recovery mwodira engulu balabe nti oteredde okudda ku woodi nga mpulira abasawo buli wenadda engulu nga mpulira abasawo bagamba bane kino tetukirabanga nga mpulira buli omu bannaye yabadde buli omu ng'ali kwebuuza era bwe nadda ku woodi kye nakanyanga kubuuza abazadde bange abasawo bajja mbabuuza kiki kye bansanzeemu nga nti embadde eri naye nga mpulira nti boogera ku kintu kye batategeera. So dokita teyajja kiro ekyo tunnyonnyola yakojja nkeera n'agamba kyendabye nange saakisuubidde era tuluddeyo nnyo okuba ekintu kyamulya nti ekirwadde ekyo kyali kyalya ovaries zange ng'ebizimba ebyo ovaries zakoyiringa ne zikwata emabega wa uterus, intestines zaali zijjudde tissue eyo nga kuliko agantu ago, olubuto munda waayo abdominal wall nga yonna eri gangrene nga yakwatirako ebintu ebyo. So n'agamba olubuto lwali lwazimba olubuto lwange lwali terwazimba wabula nti mu myaka egyo 27 natandika okubeera nga mpulira sissa bulungi ng'omuntu wa athma we yalibadde kumbe agazimba gano gasindika ebyenda ne bidda waggulu kumpi nga bipuresinga omutima naye nti being nti mu ddwaliro nze nali sigendayo nannyo nga manye ekintu kyabalema wabula ndowooza bantonda we bati naye nga ntuuka mpulira sissa
kumbe olubuto terwazimba kuba abamu abalina obulwadde buno baba bagejja ku lwa hormones n'engeri gye zituyisaamu naye abamu batono so nze terwagejja wabula kyali kyasindika organs kikole space so ebyo byonna nga bwogenda mu scan tebabiraba so emyaka egyo egyasembayo saagendanga mu scan kuba luli bakanyanga kuŋŋamba bino bijja kuvaawo so yatugamba kimu nti mu butuufu siina kyamaanyi kyenkoze wabula yasakinga busakinzi ebisawo ebyo najjamu n'akendeeza ku bisaayi n'akulozinga n'agamba siina kyenkoze kyeyakola because kyamuyitirirako oba there is not much he can do. Yatugamba kimu kino ekirwadde n'aludde okulaba omuntu alina ekirwadde bwe kiti ate tukisomako he's a good gynecologist era yatuubulya ekituufu n'agamba sigenda balimba wano mu Uganda teri agenda kuhandolinga kintu kino kubanga kyasajjuka so stage 4 ye stage esembayo yakirwadde kino so wali mu stage 4 nga intestines zonna ziriko tissue eyo so n'agamba teri agenda musobola wabula nga munoonyereza abakugu abasobola mukolako ebweru n'atugezaako tuwandiikira empiso eyitibwa Zoladex bagire nga baginkuba ku lubuto empiso eyo eringa hormonotherapy eyamba omukyala okuba nga togenda mu nsonga enkendeeza ogenda mu nsonga nga wetulinda so ebanga eyalisirizizaako oba n'okustopinga ogenda mu nsonga reducing hormones zili kuba estrogen ye nourishing ekintu kino so egikendeeza okuba nti naawe togenda ne periods era n'atugamba bwe mutagifuna bwaddamu okubleeding obulumi omanyi omukyala afunye olubuto ne lugenda mu nseke obulumi obwo bwabeeramu so naye kye yatugamba butuufu saagifunirawo empiso naye nga pain okyagiwulira kati okuba lwe yakola surgery ate pain yafuuka y'amaanyi nnyo mu butuufu nga ntambula mponyera kati era ne bangamba nfunedde dya cause awo nali neyongerako okufuuka registered nurse ne bangamba nfunedde dya naye because doctor atugamba era naye atugamba kino ekirwadde tekiwona okujjako nga bakyanguyidde omuntu asobola okuyambibwa oluusi n'atereera naye kyange kyali stage 4 era bwe bangamba kusomera ofunedde dya nabagamba kimu mubutuufu muwulidde kye bangambye newenzire waka sigenda kuba bulungi mu nnyamba ensome so saagendanga mu class nga baana olwo ninda waniya atunoonye sente zigenda ebweru lwaki ng'olinda waniya surgery gye baatugamba okugenda ebweru gamba kyali kino tukostinga nga 30 million so sente ezo tezaaliwo so nenjira nga ninda tulindeko n'empisa eno so wenagenda empisa yali ya bbeeyi that you couldn't get it empisa eyo eringa ku mitwalo 4 nti amadagala gokka ge tukozesa mpisa oluusi nnyingi wabeerayo eno waliwo oluprodex amadagala go ga bbeeyi nnyo ku bakyala bano wali olina gifuna buli lunaku nga ngifuna omulundi gumu buli mwezi kati n'okuba nti nali njitidde n'ekirwadde twakakitegeera nti yes twakakitegeera so nalinda wali otidde lwaki nga kyekyali kikuteeseza kubanga ndowooza nti ku extent y'obulumi bwe watuukako anything to give you a solution wandibadde okibuukirako so surgery we yaggwa bajjako akanyama okola histology okukebera tulabe oba nina cancer so mu period eyo entono gye twalimu nti nga family buli omu yali amanyi nina cancer ne doctor kenyini yagamba kino ekintu ekifaananye kyanse nyinza okuba nga nina cancer so obwongo twali tufokasinze kati buli omu ng'agamba ne waba alina cancer tukoze tutya kati ate n'empiso kwegamba twali awo so results ziweza dda nga siina cancer neera kaseera ako natandika period bulumi obungi netandika empisa eyo naye empisa eyo nga nayo eyina effects ezaayo nga woolaba chemotherapy nti ekubanga ekusiriza ng'obeera ne hot flash ekuteekamu stage y'omukyalo n'agenze menopause atagenda mu nsonga nga eva owulira ebbugumo kwegamba ng'obulumi tebukendeera so twamala ebbanga eryo nti nasoma period eyo nali maliza ebibuuzo banyamba ne banzikiriza simanyi nangeri gye nayitamu mukama eyanyamba nti saagendanga mu class ng'oluusi mbeera mu dormitory munnange najja nampisizaamu I passed exams nempita bulungi nnyo era nenfuluma newe namala nadde waka neŋŋamba kaninde lwe naafa so ebyokunoonya ku ssente ogenda okujjanjaba nga temwabigezaako yatuwaako estimate nza kubeera ssente bweziti nga tetunafuna mukugu nga naye talina gwe yatrefarinzeeko
so ne tugamba ne batulagirira Professor Emulago ne tugamba katusooke tumulabe kuba he's a gynecologist era nga bagamba mukugu. So we twatuukayo yatunula ku results zange yaŋŋamba kimu gwe ogenda kufana obulumi obwo tewali asobola kuyamba. Era we yalaba ne dokita yankolako at first yagamba ono dokita tumumanyi omu ku bagayina abato era kyakola tukikakasa. So wabanga naye yakulemereddwa nange sobola kuyamba. Era nava mu office ne ngamba sitange tuddeeka ne tudde waka. So ne manya nti kanira olunaku lwe naafa. Kati ng'oluusi ngenda Blessed Sacrament ine sacrament abakatoliki nga mbeera nkaabiraawo to wait for my day. Naye waliwo habo gye twafuna endala habo nti medical tewali ddagala ddala lye bampa okuggyako era pain killers baddamu baŋŋamba morphine sammira. Neri empisongo okyagitwala? Empiso nagifuna okumala emyezi 4 kuba woogirwako ate naye erina ebizibu ebirala. So nagivaako naye ate nensigala nga nina obubonero obuzibu bwayo bwamalako emyaka. Wali okyableedinga? Ensonga wazigendaga mu normal? Sadda oba nkuba empisa eyo nenstop saddamu kugenda mu nsonga. Paka? Omusayi ne gubula. Ti naye yankubisa empisa eyo ng'amanyi after okubala emyezi 4 nja kuddamu omusayi tegwaddamu kulabika neera nga ndi mu bulumi. Kati era naye nga tumubuuza nga sizzeemu genda mu periods nga nagamba butuufu ebyo n'omwana nange sibitegeera. So nembeera awo ebbanga ne litambula mu bulumi ne tufuna habo eyo yalinga egezaako okutereeza obulumi nempulira nga ntandise okuddamu okufuna amaanyi. Kati muli ne ngamba nina okuva ewaka kubanga famire yange nagibeezesangawo nga butuufu abaganange bakaaba buli bandabako. Kati ove ewaka olabyo mu nsiko? Ngende nkole. Pain. Ya kati nga ndaba ate nabo mba trauma nnini nti nze. So era yo nali awo because ne generally nsomera bankubira Grace komawo jangu okole bwoba olira ng'oli better because abantu bano babeera so productive era waba mu budde we nga tali mu pain tukolera ddala. So bankubira ne by then nali sisobola ne we nafuna amaanyi gano nenzayo ne mbakubya ne bampa omulimu. Nali nakakola ddwaliro ddene actually that is Lubaga Hospital. Nali nakakola emyezi 3 nenza mufuna experience eri gye nafuna okugenda surgery yasooka. Ngenda owulira nsanyaladde ngenda okulya ekintu kyensimbe mpulira amaanyi gampeddemu. Ogenda okuddamu okola scan ngera gazimba gakomyewo ngera ekimu kyabise. So bagynecologists baatuula ne bagamba no okusinziira ku kiriwo tujja mu uterus. Kati era nabo ne bagamba naye omwana ono tazaalangako we tugijjamu. Gwe nti ndi mubiikira mundeke mutwale ekintu kyamu. Kati ne gyno oli yasooka yagamba Grace bw'ozaalako surgery we naaba ekoze ng'ekuyambiddwa bw'ofuna ku lubuto oluusi kijja kuyambako abamu kibayambako ti oluusi tekiwonya n'abamu kikendeeza. So ekintu ekyo kyanzigyamu kiri ekyobubiikira ate nange neda nti ne bwe ŋŋendayo naabeerayo ntya n'obulumi buno bwe nti. So bwe nafuna experience eyo bagayi ne batudde tujje mu uterus ate tulindeko ate tumale okugirawo kiri afuneko byali bwe bityo. So nakubira brother ange I have a brother ali UK bwe namukubira nangamba tokkiriza. So ya researching anafuna specialist mu endo yali India ne natu appointment in Nairobi. So kusente ze yatugamba twagenda kiba it was took us like 30 million. Mu butuufu sente wakati buzaaliwo naye ndowooza nakkiriza Katonda nagenda kusaka menenga Mukama if you can save me. So yatukubya bukubizi natugamba funa sister one brother bana tugende. So banyamba ne I went by plane bwagaana ne bafuna bus. So twagenda tukayo for sure ye yankwatako obukwasi ku lubuto nafuna results nangamba this is an automatic surgery. Nangamba n'okusinza ku kyenda asijja kusobola nzekka I need another surgeon to handle the intestines. So mbutufu yakola surgery eyo. Nti mu weekend after that surgery nagenda owulira obulamu bwange nga bukomyewo nga maze emyaka nga sewulira nga bwe neewulira. So yantuuza nambulira obulwadde buno nambulira kyennyina okukola biki bye tulina okulya obulamu tubeerawo tutya nangamba ekintu kino tekiwona nti being nti already kyalinga ku stage 4 singa bakyangwira kyalinyambye ate nangamba ne surgery yasooka yakyonoona kubanga ebiseera ebisinga omusawo wakola ku condition eno nga tagitegeera it's better oli nakireka
kuba buli woyingira n'okola kyotate oyongera kusajjula kintu kino. So yagamba ekintu kyeyongedde okutonyatonya n'angamba tugezezaako okugyawo bye tusobodde yakola excision surgery aba asika ekintu kino kiyingira munda, so oli buli wasala obusazi n'alekayo ebirandira oba toteredde. So yagezaako kiyingira munda wa mu mubiri gwa nabaana omulala, kibanga ekisima tekikoma kungulu kiyingira nga nkokonku kiyingira munda. Kati oli bwasala obusazi nti alabye assist n'akisalawo obusazi ebyali badde nga obulandira tebivaayo, so nekiddamu nekimeruka. So na ovaries nti bakulaga video zonna bazisala ne batunga naye nangamba intestines twadde tetulina we tusalasala, so bampayo era hormonotherapy eddagala for okumala emyezi 3 okwongera okunyamba ku byenda. So bansomesa tulina kulya tutya, olina okubeera wootya, era nangamba ojja kubeerangako ku pain killers owulira obulumi nga bukomyewo ng'omira. Naye yagamba ojja kusobola okuzaala, era yangamba gezaako okumala omwaka gumu ku surgery gye nkoze, mala omwaka gumu otryinga okulaba nti ofuna ku lubuto. Naye ekyo yakingamba nze nga siinawo omusajja kuba nti bafune ate ejjuka nali sinnabibeerako nti kwegamba nembeera abantu balina ekirwadde kino alina obulamu bwabeeramu gwekitwala nti obeera ne pain. Ebiseera ebisinga nti nabeera nga kusomera ngaolusi mbeera nzekka, obeera natuuka nengenda mu depression. Ebiseera ebisinga banno baba basanyufu naye nga gwolina obulumi bw'oyitamu, oli bwatalaba physically era abasinga baba banyirira naye nga alina pain gy'ayitamu. So angamba ntryinga okumala omwaka gumu ngezeeko, era nagenda ovaayo kati nga ngamba ntandikirawa. Famire yange obaawulira ekyo buli omu natuukaka nga ntegekedde omuntu kati neŋŋamba okwerobooza, kati neŋŋamba mbutuufu ogenda otya n'omuntu nti oba teweetegese because era nalinda naye okuba nti Mukama abeerawo kyenyinza okugamba. Ate era nali nagamba Mukama nze ondeeteranga omuntu anyanjule embaga era after of course wayitawo omwaka nga gumu n'ekitundu nefuna omwami netugattibwa, naye tumaze emyaka 2 sinazaala, but of course tumanyi nti ekirwadde kino era kyekimu kubireetera omukyalo okuba nga alina infertility eyo. So netubeerawo nti namanyi neŋŋamba nabeera ntya ku painkiller ebbanga lyonna wadde naye akiŋŋambye obulumi tebwakendera even after the second surgery. So gye nakomawo yesinga we buli naye netandika diet gye baŋŋamba, netandika lifestyle okumanya okubeera ku exercise, okuhandlinga stress kuba ebintu bino buli wobeera mu stress pain yejja yokka. Jjukira estrogen hormone oba ogistimulatinga ng'eyongera ng'ekintu kino kikula, so buli wooli obubi okuza ekintu kino. So namanya ebintu ebyo, pain yagenda kubanga eyongera okukendeera butuufu maze emyaka egyo nava ku pain killers. So nti natuka akaseera nga nina ebbanga lyembeeramu nga sina pain eyo ne bwejja si eri gye nabeeranga nayo nga pizo kyasifuna era okuva ku sajjaro eyo natandika okulaba omusaayi ogulikiriyo ogwa red kyenali sirabangako. So nti yanyamba nnyo sajjaro eyo, so nemanya kiyina okubeera obulamu ne bukomawo nti kati nkola era bwe twavaayo okuva lwe bakuba empiso eri gye bagamba okusirisa omusaayi tewaddamu kufuna pizo paka ku surgery eyo. Omwaka doctor yasooka kukola surgery eyo empiso ze yampa saddamu kulaba musaayi. So ngenda okudda era gwali mwaka mulambo ogwayitawo, so surgery naye Nairobi nagigendamu nga wayisewo 1 year that is 2018 nengenda mu surgery eyo. So we nakomawo era namala emyezi 3 nezira ku ddagala lyeyampa kuba nayo yampanga bulinga hormonotherapy nayo eddagala netandika okulaba omusaayi. Nti natandika okubeera okumala wiiki emu luli nga zaali 2 weeks. Kati malamu ennaku nga 6 naye nti musaayi gwa red kyenali sirabanga n'obulamu n'owulira nti nina obulamu luli nali sikiina ng'otambula naye abantu bakulaba otambula naye ng'oba olinga oba ekintu ekiri awo ekitambula naye nti ng'omuntu wakulaba physical ayinza obutakitegeera. Ate kino ekyokukalubirirwa mu kussa. Yes, so ekyo byonna symptoms ezisinga zakenda surgery n'eyokubiri. Agenda okulira nga yes obulamu bukomyewo nga mpulira ndi much better paka kati
era kwe twava ne tutandika foundation eno ya Endometriosis Foundation Uganda okuyamba ku bakyala abayita mu kino kuba nagenda otunulanga mu butuufu ndi musawo nendaba abaana bangi abali mu masomero abajja mu ddwaliro omwana ng'ajja afeintinze period pain naye ng'omusawo abantu bangi bagamba abaana abo baba beekoza kumbe this could be endometriosis kuba ke kamu ku kabonero kwolabira abaana abo abalumizibwa ennyo mu nsonga ekintu ekyo tekiri nnomo era endo ke kamu ku bubonero obwo tibajja ne baba painkiller naddeeka ne singa tukiraba nga bukyali omwana oyo mu advisinga abakugu kati abakitereera we thank God nti kati tulina bagynecologists ku group yaffe Dr. Spa Joseph abategedde ekintu kino nti omuntu tajja ate n'ogamba zino you know n'alwawo nga tukyali ku ekyo nti kitegeereba mwangu omuntu ne muyamba n'amanya kyalina okukola okusuppressinga kukakanya hormone eno n'okuba nti omuntu ayambibwa yes nyonyola ku hormone eyo ogam estrogen yebere nyingi mu yes estrogen yebe nyingi so eringa nti yefikirira ekirwadde kino buli we increasing mubiri kyo muli nakyo kiba kikula so emibere ebika by'emmere bye tulya nti ekuyamba okubanga te increasing kintu kino ate n'obuzimbu munda obulumi obwo buba nti bw'oli waliwo ebintu by'olya akaŋŋambe olidde wheat products olidde ebiŋŋano biki ebyo munda ofuna obuzimbu omuntu w'ekirwadde kino afuna scar yes olubuto oluba luzimba era abamu omuntu nayinza ogamba oli lubuto wewe bakusanga olinaga Grace leero oli lubuto nenga olubuto luzimbye lwokka muli lubanga olubulete luzinozimba nga olinga alina omwana naye kivaawo singa oba olidde byoteekwa okulya so ebintu ebireeta obuzimbu munda n'ofuna okuzimba inflammation parts buli wekagenda ne wazimbirira so waliwo bye tuli ebikendeeza ekintu ekyo akabubi ako kakutuka nga bwe tulaba amata bwe gafa ne gakutuka then ne busaasaana buli kamu wekasanze wekakwata is that the condition tugeza kukuba akafaananyi kibeera munde tugambye akabubi kano kasobola okukwata ewantu wonna kuwaliwo abakalina ku bwongo oli asobola okukabeera nako ku mawugwe actually ku group yaffe tulina akalina ku mawugwe we kasandikidde nti abasinga era nga stage 2 stage 1 stage 2 kasobola okukwata oba ku ovary wamu so kalandanga ennanda so kagenda kagaziwa oba kayinza okujja wano ku ovary ne kakwata n'eno ey'okubiri obwo ogenda kikula kagenda kakulya kagenda kagaziwa okusinziira ne paati gye kali era kaleetera oluusi ebitundu by'omunda okwekwata be bwe osanga nga kali wano naye ne bladder yeekutteko kati nti kagenda kalanda kyova olaba ova ku stage esooka n'odda ku yookuna so kagenda kagaziwa nejjukira buli we kagenze wogenda musonga wa bleedinga bwe bulumi obwo omukyala bwabeera nabo byokuna kuwosembera bw'oba tofunye treatment oba ogenda genda kyongera okulya n'otuka akaseera mu butuufu lwakubeera abasinga alaba obulumi obwo bwa stage 4 obeera mu bulumi buli lunaku nti akadde ekirwadde kino kirina obubonero bungi otuka akaseera nga gwe omusulo wegujja kyova olaba bakitwala nti abasinga bagamba UTI oba PID nti otuuka akaseera nga gwe obeera evo olina obulumi bw'olina wano mu ndera buli bwogenda ofuka tolumizibwa nti ofuka wabula waliwo ebisooka okukusimba n'owulira nti kati omusulo nyina okugenda ebiseera bisinga abantu bano bafuna constipation abeera awo n'akalubizibwa okufuluma kubanga wabeerawo obuzimbu mu passage nti omuntu agenda mu toilet so wabeerawo okufunda organs zino oluusi zikwata ku bladder ne zigyesindikako omuntu bwe bulumi bwafuna nti oba oluusi agenda mu toilet ng'awulira tofuluma abantu bano ebiseera ebisinga ne waba agenzeeko like okweyambako balwayo kubanga ali mu bulumi obulumi obwo embeera ezo zibeeramu era abakyala bano ye muntu nti abeera mu nsonga abasinga ng'alumizibwa obulumi buba bungi kubanga munda eno oluusi abeera ne kambiita ebiwundu scars kibeera kikola ennyama ezo zeefunya enzikola enkovu katuddemu tuwumulemu katono tekamawo Okay, thank you so much for keeping it NTV and Spark TV. I know ekibuuzo kyonna concerning the condition gye twogerako olwaleero
essimu eri 0700 65 65 00. Njidamu 7 00 65 65 00. Weereza ekibuuzo nga kya WhatsApp tube nga tuwuliziganya ne Grace ng'ayise mu mbeera eno ate abeewaayo okulaba nti bayamba abakyala abayita mu mbeera eno. Eno ke kamu ku kabonero aka hormonal imbalance gye tuwulira. Nako kaleetebwa hormonal imbalance kuba estrogen eba esukkulumyeko progesterone. Bakuzaala ng'oli bw'otyo oba tulina bye tukola to get into that situation. So abakugu mu kirwadde kino n'okutuusa kati tebannabakakasa ekirwadde kino kireeterwa ki, naye bye balowooza ebireetebwa ekirwadde kino nga bwe tugambye nti omuntu asobola okuba nga yazaalibwa nakyo, tinga nze ye muntu oyo atandika periods mu bulumi buno obungi, then abalala atandika nga ali bulungi n'atuuka olusi n'azaala nako ekintu ekyo nekitandika n'atandika okufuna obulumi mu nsonga n'atandika okufuna embeera zino naye nga mu kusooka yali okay. So tugamba nti oluusi kijja after omuntu nga bamulongoosezza nti basobola okulongoosa ajjukira omusaayi gufuluma mungi, so oluusi akabubi ako ne kabaako we kawagamira kalina cells enamu nti nakatandikira awo. So bebo betugamba nti ono tulina yatandika nakyo, that is primary endometriosis, none ekyajja nga abadde takiina secondary. So zezengeri oluusi era waliwo kyetugamba nti be bantu nti oluusi natandika oli watandika periods n'omala ebbanga nga tozirabako, kitegeeza wabeerawo oluusi omusaayi guno ogusobola okwambuka mu kifo ky'okuyitawo normally mu nseke ne gwambuka ne guyita mu tubes, oluusi ne guwagamira n'obeera ng'oli awo nga gugenda gwekuŋŋaanya ne gukola backflow ne guwagamira, nti ekyo nakyo kisobola okuleeta ekirwadde kino ne gukwatirako awo n'otandikira awo obulwadde buno. So bye bintu. So abantu abamu oli ayinza okugamba banaye abantu oluusi bayogera ebintu bingi naye endwadde nnyingi ezitawanya abakyala nga mu butuufu taziinaako control. Yes, naye oli n'agamba abo be bamira pills, be bamira bino, kyo tekireeta bulwadde buno. Kintu kino kijja buzibu ekityo nga bwe tugambye. Okay, kyangu okudiagnosinga because I can imagine emyaka gye wamala ng'okyagira with all the pain eyali evident on you noba nga buli omu yali brushes of bali either tebakimanyi, they were ignorant, oba bali tebalina busobozi bukigira, oba just nga bali careless tebafaayo. So kyekimu ku bulwadde obutali bwangu kutegeera kubanga kyagala okwefaananyirizaamu endwadde endala, pelvic endwadde endala ezikwata abakyala, fibroid cyst, kyekyo lwaki balwawo nga balowooza oba eno PID oba biki, kyekyo lwaki tuvuddeyo naye nga lwaki balowooza bulowooza nga lwaki tebakebera to be sure. Kyekyo lwaki nti we tuba kati twogera ku lwadde buno tetuli ku bantu bokka as a public n'abasawo bangi nti kuba era otuveeyo okugamba omuntu yenna nga azze want chronic period pain. This could be endometriosis. You can link these people to us. Omuntu afune thorough examination, omusawo ategeera nga gynecologist asobola okudetectinga. Naye tugambye nti kyekimu ku ndwadde zirwawo era abakyala bangi abali ku group yaffe buli omu ajja nga mutufu bagenda omuzuula nga stage 3 stage ezigenze kubanga bantu batutte period pains okubeera normal. So kyekyo lwaki kirwawo ate bakyala bangi abalina obulwadde buno nga tebakimanyi. Mwina statistics mwenga foundation organization? So worldwide tugamba nti omukyala omu ku bakyala 10 alina ekirwadde kino. For now nga mu Uganda nti yes tuvuddeyo okwogera about this and twatandika foundation eno nti bantu bangi bali tebakitegeera, so twagalira kwongera kufuna numbers tulabe nti tufuna statistics ezaffe nga mu Uganda. Naye nti sofa abakyala right now tuli abakyala nga 70 betwakafunako, sofa nti ojja buzi wano people abantu ne bajja abakiwuliddeko ng'olabira ddala abantu bangi, abantu bakujja from Fort Portal, bantu bangi. So nti tukisuubira nti abantu bangi abalina obulwadde buno era bwe tusetolinga nga tufunye n'abatukwatirako
tufune statistics eza Uganda. Twafuna kuba kugu to treat it. Oba tukyali era wali nti omuntu alina kukuŋŋaanya nga bwe tulaba ab'emitima abakansa nga bafuluma. Alina kunoonya kasente agende ebweru. So as a foundation tuyina aba specialists betukwatagana nabo betukolagana nabo nga ku foundation yaffe Dr. Spire, Dr. Joseph, at least tumanyi nti balina obukugu ku kirwadde kino nti era bagoinza ahead okwongera okukikugukamu nti omuntu abeera wano yekka naye batambudde omuntu atambula naye agenda kebwe nayongera okumanya ekirwadde kino kyetugambye nti not every doctor can handle this nti era negayina agenda nakuguka nti kati mukugu mukino so bwe bulwadde obwetaaga okugukamu nomanya nti excision surgery njikola ntya not to mess up with these ladies kyo kuba wabaawo obuzibu bungi oli ajja nga bamukolako n'agamba avudde musajja n'ebyeyongedde kusajjula obuzibu obwo tubadde nabo so nti bw'obanga serious otuse ku muntu waati nga tosobola kukimanaginga you can link them to us kuba abamu waliwo watuuka nga yes afunye surgery 4-5-6 olusi bikyaganye of course wekisanga omuntu akitegera akola surgery eyo we believe these doctors have done good work nti oli akola surgery at least noba bulungi nesi yono avudde musajja ate neyongera kusajjuka bangi betufuna abazze bwe batyo nti tubayambako okugendewo omuntu akitegeera so abamu ne wensanga olusi kibadde kyamaanyi nnyo oba oli yaleetaaze obugende bweru buli waabasobodde ate ne twebaza ba specialists baffe betulina nti bagezezaako okukikola ku ssente samusaamu nti before surgery eno yali ku bukadde nga 13-18 naye nti kati zigenze zikka nti era abakugu baffe bafubye okukendeereza ku lw'abakyala bano kuba weesanga nti zisene situka kumeka nga bukadde 3.5 yes kadde 3.5 bukyasobola okukka kyetusaba kuba abakyala bangi balina ekintu kino ate okumanaginga obulwadde buno buli kimu butuufu eddagala lya bbeeyi amadagala agamu agabeerako 3-4 eddagala lya bbeeyi ate nga ye mukyala ajaninza obulamu bwe nga buli mwezi alina obulumi bwayitamu so nga foundation tuyamba abakyala wano bingi byosobola okukola okubanga toli nnyo ku painkillers ezo abasinga bagenda n'okujja nga bamulikinga dde butabika nga they are mentally ill because of too much pain. Yes, stigma. Abasinga family tezibategeera bananga abaami abali eyo olina omukyala seriously tuli mu move spreading award eno ekirwadde kino mu masomero adolescents nti abaana bangi bayita mu kino masomero babalaba akali mu period pain tulekerawo normalizing a period pains nti weesanga nti tufuna abaana 19 years 20 ng'oli azze omuzadde akugamba omwana alina ba psychiatrist abamanaging omwana naye najja n'oyogera bwogezi naye n'otegeera pain gy'abadde ayitamu n'atereera naye ng'eri abadde ku therapies biganye nti bayambibwa okuva ku madagala ago okuva ku biki so nga ne family tezibategeera abakyala bano bangi tebabategeera so kwe kuvayo twogere ku kirwadde kino nti omwami ayeeyo ng'olina omukyala ayita mu kino abamu bagamba nti n'okuzandoza taazaali naye buba bugumiikiriza kuba tulina be tulina amaze emyaka 8 ne after mukama n'amuwa omwana ate tugamba nti waliwo engeri ndala era omuntu gy'asobola kufunamu omwana nga IVF so abakyala bano bazaala abamu abakyanguyidde nga bukyali n'alufuna nga bukyali watudetectinze mangu n'agezaako kimuyamba okugezaako okuzaala nga bukyalirani nga tekinnasajjuka kuwongera ku affectinga so wadde tugamba nti ofuna olubuto siye kuwonya ekirwadde ekyo naye ate kitegeeza ne wolubeerako obubonero buli obusinga bukola ki buvaawo kuba oli lubuto hormones ziri managed so kikuyamba n'obutabeera mu pain eyo ng'oli lubuto abasinga so era bangi abamu abazaddeko naafunako ku buweerero not because kiwonye ne naabeerako bulungi so bwe kityo tewaliyo ddagala liri awo liziyiza hormone eyo oba naye omubiri gugyetaagira ddala nti we can't get away with it hormonal therapy ze tugambe nti ideal olina obeera ne estrogen wo ne progesterone naye nti mu kirwadde kino estrogen yeeyongera okusukkuluma nebeera waggulu so amadagala gano ge bagezaako tuwa kugikakkanya
tugezeko balancing hormones zaakyo olusi wekiba too much ne bagezaako okugikendeereza ddala yoyo nomalako agamu gakumazaako akaseera nga toli mu periods so zikendeezeko ko n'obulumi obwo so ge madagala ago ng'oggyeko pain killers so kuba abakyala bano be boosanga nga ye bwagenda musonga addukirawo mu ddwaliro bankube kino ate ne bali ne bakireeta nga yawa amagezi omukulu tomanyi kikyo diringa nakyo nti kintu kino kiri mu kukula gw'oli mu kwewa pain killers kati the too much medicine zewanywa zewamira tezina kyezayongera ku affectinga ate mu bintu ebirala so abakyala bano abasinga ogenda okulaba nga alina peptic ulcers nti nze jjukira abamu agetting addicted ku madagala gano morphine pethidine era abasinga ogenda okulaba nga ge baliko nti obulumi butuuka climax nga takyalina ddagala limukolako addaku ezo pethidine n'abeera addicted nenze saazikozesa nnyo nti being empiso zaali zinfainting so namiranga empeke eyo ibuprofen jjukira erina akakendeeza inflammation obuzimbu kati ng'ogimira after 30 minutes n'oddamu after 30 minutes so natuuka nenfuna bleeding ulcers tinatuuka nga wengenda like to help myself nga nfulumya omusaayi so nga ne obulumi so bagenda okunkola endoscopy nga mbutuufu nina bleeding ulcers olw'empeke ezo era gayina yangamba kimu Grace empeke ezo oli kumira so nti surgery neya byonna ebyo byaliwo naye surgery we yaggwa namanya kyendiringa nakyo nti dayate yokka yajjanjaba buli bye nali nina tine ulcers gye zaabulira saddamu bifuna so let's go through that diet so tugamba abakyala bano nti tukendeereza ddala wheat products engano okulya chapati sumbusa mandaazi era omuntu alina obulwadde buno oba eri awo ng'obeera awo olubuto owulira luli bloated lulinga olulimu gas lulinga asitudde ekintu byendi eyo so tukendeeza ddala ebintu ebyo tukendeereza ddala dairy products ebintu ebyo ebirimu amata amata gennyini yogurt ice cream kubenga ebyo byonna bireeta obuzimbu kati mulya kigonja so tulya ebibala tulya apple nungi nnyo bogoya tulya ebibala watermelon greens kubanga ziyambako okwongera ions abakyala bano beetroot tumukozesa kubanga abasinga bableedinga nnyo era bwe boosanga nga ye bleedingira ddala so ebibala bituyambirako ddala twetaaga vitamins twetaaga ions mu mubiri so tulya amatooke gali very okay irish is okay netukendeezaamu carbohydrates mmere eyo tyatesi wooba olidde tumanyi zituwa amaanyi naye leetamu kimu toleeta muceere n'akawunga era woobiri ogenda okulaba tikati nze ebbanga lyemaze emyaka 4 nga ndi ku diet ne lifestyle wendya kyesiina kulya obulumi butandikirawo nti era wenkwata juice tuva ku sukaali so wenywa juice ng'alimu sukaali ogenda okulaba nga obulumi butandika ne kakyaya akamu tekabamu kasukaali sina sukaali naye mulimu ajja n'agamba banaye nga sisobola so olusi tugamba kale you can substitute n'ogamba kankozeseeko omubisi gw'enjoki waliwo obusukaali buno obulaba bwe tukozesaako naye kati nze nakimanyira seriously obulumi bwempiseemu namanya kibangamba ekyenyina ovaako kankireke so omuntu asobola okunywa obusera kuba bujja kubakinga buli heavy to avoiding red meat enyama y'ente beef tugireka kuba ezo zonna stimulating estrogen hormone eno naye white meat kati ng'enkoko eri okay fish is very okay nuts omuntu asobola olyako ebijanjalo bituleetera that bloating nabyo si birungi ekiri awo so netubeera bwe tutyo ebibala bituyamba nnyo kati n'embeera y'omuntu oyo nti being bano abantu babeera ne mood swings olwa hormone ezo eva musanga nga munyiivu olusi n'omusanga nga abeera yekka ate ne twencouraginga n'abatukozesa okututegeera abakyala bano bangi baluzinga emirimu gyabwe kubanga ku mulimu tebamutegeera eva olusi tategeerekeka kaseera ke akamusonga babeera ng'omuntu akuze ayingidde mu kaseera kali aka menopause yes naye ate w'omutegeera abantu bano bali so productive
be bantu bosanga era bonna bobasanga nti bw'aba ali mu nsonga ze ali mu bulumi naye bw'omusanga ne bw'onaagenda ku mulimu abantu abo baba bakola nnyo bantu bakozi so nti singa n'abakozesa bategeera obulwadde buno mu period eyo tumuleke ayite mu kyayitamu. Actually waliwo ensi eziwadde ekintu kino priority. Actually, March is the Endometriosis Awareness Month worldwide. Tinaye ensi zivuddeyo okuyamba abakyala abayitamu eno chronic period pain. Ti obudde obwo oluusi babumuwa ne ku mulimu ne bamuta. Kyoba tu pleadinga country yaffe baveeyo bamanye ekirwadde kino kubanga kitraumatizing obulamu bw'omukyala. Atambula tokimanyi naye ng'alina obulumi bw'atambula nabwo. So ebisinga tojja kiraga bantu naye nga tinze bisaya singa bondaba I smile obusokola mudongo itaina na kyamanyi naye nti being cut right now ndi very okay ndine naku nyingi zembera nga sina era we pain we jolusi manyanze agirese kubanga osobola kubeera no craving no gamba na ndudde oba okunywa ice cream ndudde okulya ku yogurt no gamba no kinywa ne no manya nti bwe mala went pain egenda kujja ne no manya wo handlinga so tukozesa hot water bottles beera part of us. Exercise ebiseera ebisinga wesanga nga tetusobola kukola exercise amaanyi nti oba kudduka nnyo kusitula bintu naye okutambula okwo okumala akabanga okutambula okuwanvu kutuyambako nnyo n'okumanaginga stress nti omuntu amanaginga stress nti gwe si amazima buli wofuna stress n'ogiteeka ku mutima pain nga pain ejja era ekunywa naye nti tuyamba abantu bano okumanaginga stress n'obeerawo njukidde omwana obadde onyumya nejjukira omwana ku taiba twalina abaana yes abafuna too much pain but there's this particular girl nga ye tajja kusoma genda okunaba bamukwatako aba asinda naye nga buli omu akitegeera katwewo byamukubye. I don't know where she is naye yona gyali. I suspect that is the condition. Bambi bayamala n'afuna omwana. I don't know. Nenga, yes, too much pain in young girls should be assigned to tell us the parents. As singa twadira tetumanyiranga mami wabwe yali. Okay. Twogedde ku kya diagnosis. Not so many people know about it. Kati bwogerageranya enamba ne distance zetwesudde oba oyogera ku basawo bamwe oyogera 2 people. That means namba ntono nnyo ratio y'abajjanjaba n'abalwadde abeetaaga too much help. Mwenga Foundation mwinayo kyemukola okulaba you train more. Nga foundation that is Endometriosis Foundation Uganda tugezezaako okutambula nga tuspreadinga ekigambo kino mu universities tugezezaako mu masomero kubanga teenage bayina obulwadde buno. Mu malwaliro gennyini tulina amalwaliro ge tutuuseemu era ne batwaniriza mu butuufu abasawo bennyini bavaayo ne bagamba mwebale mu butuufu naffe tuwadde tetukimanyi kubanga bye bintu ebiseera ebisinga bye manyi musobola okubanga musoma like even doctors in medical schools bagamba ne bakagambako bugambi endometriosis naye tebalabanga problem ya Uganda eri awo. Mu butuufu mu Uganda kyeka ekyo tekiriimu ne tukireka eyo naye nga abakyala balina obulwadde buno. So gye tukomye okwogera ne health professionals really they are embracing this era kyoba olaba bangi kati bagezezaako okuvaayo. Yes, we talk about it naye twetaaga okwongera okuyambagana n'otegeera ekintu kino nti bannanga wobanga yes tonna kikuguka mu wa tosobola kihandlinga you can link these people to us for better management. Okay. Gwe tulaba nti walina omusaayi nga guli too dark instead of red. Kati waliwo abavaamu ebitole. Is it the same problem? Yes, abamu biba bitole nga bwe tugambye ekyo kyo symptoms ezisinga ezitugeneralizinga back pain omugongo out of the blue gubeera gukuluma. Abantu bano balumizibwa omutwe. Omutwe n'obeera ku mwezi ng'olina omutwe ogukuluma teguvaawo ebiseesinga na pain killers naye nti oba olina kukakkana n'otuula n'okkakkanya obwongo oluusi guvaawo ebiseesinga teguvaawo na ddagala. So common symptoms obulumi obwo bukkirira mu magulu oli n'awulira ng'asanyaladde naye engeri gye tubleedingamu nti abamu afulumya bitole abalala guba mungi abasinga bafuna sporting n'ava mu nsonga n'alaba okufuna obusigalira. For the rest of the month.
oluusi kivaawo naye nti ennaku nga 4 gwobeerayo ne kaspooti ngaako akalibadde nga ka discharge kyova abamu ate agenda ne bagamba UTI no tebeera UTI just endo kati afunye that discharge esigalidde erina okufuluma. Then periods z'abaana abasinga ziba irregular tezibeerawo nti nze every after 28 days 29 nyina okugendamu. Bano oluusi amala 2 weeks n'agendamu, abamu amala 3 weeks n'agendamu, abamu amala omwezi n'ayisaamu ne weeks endala nga 2 n'alyoka. So tezibeera nga abasinga tezenkana. Ne bw'ofuna surgery ng'ekoleddwa bulungi ne tugeza bino diet lifestyle biyamba okukakkanya ku cycle yo. Tebabateeka ku ddagala lya iron kuba I assume omusayi gubakendeerako. Abasinga bazibeerako, abasinga babimira, abasinga bazibeerako. Nenga bwe nkugambye nti supplements nyingi ze tukozesa esobola okuyamba okubackinga up of which abamu aluzinga nnyo nga tasobola alina okubeera ku ions obwo. Abamu babubeerako which is okay. Neti oluusi ne beetroot kati ebintu ng'ebyo bitubakingako up. Yes. Abasinga wano ndaba abawereza ebibuuzo bali kusaba obwongere okulambulula ku diet so that they know what exactly to take and what to stay away from. I know you have talked about it, but for the benefit of those who just joined us, tusobola okugirambulako katono. Ebyendya. So tugambye tulya emmere ezituyamba okendeeza obutaleeta buzimbu munda mu lubuto, kubanga obulumi buno ebiseera ebisinga bujja nga munda mulimu obuzimbu, inflammation. Buli ewali ekintu ekyo wazimba n'ofuna obulumi. Ne hormone eno gye tugambye estrogen okuba nti esukkuluma ate yo we increasinga nga gy'okoma owulira obulumi. Tugambye stress, wobeera stressed pain ojja kuwulira ng'etandikiddewo. Tokola nnyo bintu biri so strenuous nti w'okola ennyo olunaku lama n'oba nga weewuubye ogenda okukakkana ng'era pain ezze. So tukakkanya ku mbeera kola bintu ebisoboka, afuna enough rest, wummulako. Naye ku mmere tugambye amatooke gali okay, Irish is okay, tukendeeza ku carbohydrates. Emimonde, lumonde ali okay? Lumonde just once in a while siye mulungi ali awo. Muwogo no. Yes, zo zonna carbohydrates zileetemu kamu. Kuba tetujja mujja ku buli kimu naye lw'osazeewo nti kandeeyo ku lumonde kale mulyeko obulyeko muwogo. For now oba ng'olina ekizibu kino tugamba asobodde bw'oba osobogezaako okutandika okumanaginga tetugamba va ku buli kimu omulundi gumu. Yes, tandika mpola mpola ebisobose, tandika okendeeza sukaali w'oba osobodde omuveeko. Amata. Yes, amata gakendeeze kubanga ago gonna gatu increasinga obulumi. Tugakendeeza tugavaako. W'oba osobodde gaviireko ddala. Ennyama. Amata gaveeko. Ennyama y'ente, red meat. Muli n'ebyenda kuba ebyenda si bya red. Bya red. Once in a while oyagadde okulya ku kyenda lyako once in a while kubanga abakyala bano bagamba nti naye nze nga buli ku makya ndirako chapati mbadde ndirako kasumbuusa nkoze ntya ongambye kasukaali nnyo obusera buli heavy millet porridge buli heavy ku makya tugamba abakyala bano osobola okwetegekerayo ekyenkya funa oba preparing ze oba katookeko wetegekerayo ekyenkya kibakingewo up kubanga amaanyi tugeetaaga kuba abamu agenda kera ku makyanyo kyayimukala nti baŋŋambye nkendeza essukaali ate olemu okufunako kyo osobola okulyayo boiled egg kubanga tukendeeza ebisiike buto ne tugamba oba tosobola kubeerawo nti nze so ateeka buto sunseed oil ali okay osobola omuteekamuko naye ku makyalya kubanga twetaaga amaanyi mu lunaku ne wano ku break time osogamba kangende n'ekibala kyange ngende ne apple bogoya zange nga bbiri just do that then for lunch ulya emmere ng'omuntu omulala tugambye tulya enkoko olidde Irish oba katooke ebyennyanja biri very okay we need omega 3 ekinyeebwa kiri okay ekijanjaalo kitu affectinga era ogenda nga bw'okirya obloatinga oluusi ne discomfort tokirya n'okikanga mbe n'okiddamu enkya ogenda okulya ng'ofa otambula ebintu bikufumita ate bino bimayuuni bukupa amayuuni once in a while kali okay but June is okay yes ensujju very okay ebyo byonna ebiri mu greens that is very okay
actually emmere yo yalibaddeko greens. We need irons. Greens is okay. Yeah. Okay. What one our experience here, Malawi? Good morning. My daughter is 16 in senior 3, but gets a lot of pain in her pees. She even vomits, and the first day the pain is too much. In fact, she loses appetite for like 2 days. She even loses weight. Please advise, because I'm worried. Which painkillers can she take? Secondly, where do we get you for checkup and or advice? Nga bwetugambye nti painkillers si ensonga ennyo mu kintu kino. Obulumi buno bungi naye ng'omwana tonnamu prescribinga painkillers ng'omuzadde. Manya zirina obuzibu bwazo ate si enkomeredde y'ekirwadde kino nti abamu byatukulako kubanga abazadde baffe baali bamanyi tulina painkiller. So abantu bano omwana ono this could be endo. Mutwale mu ddwaliro oba you can also mulikinga gye tuli. Because this could be endo. Ate abo abaana balina okusomesebwa ti beera bwoti teweeraliikirira just okumanaginga ne stress ye ekikulu nnyo. Then early checkups nti sikaani tegenda kulaga buli omuntu you have endo. Naye omukugu ategeera endo tusobola omulikinga oba toyinawo osobola mutwala muleete tumulikinge to the right people. Akole examination etagisa we detect this. Bakola batya if the scan can't detect. Yes. Bakola blood test, blood check. So tugamba nti procedure eyali kulaze exactly the endo era tuyambako also to manage is a laparoscopy surgery. So ekolebwa making a small cuts on your tummy ku lubuto wano ne batunulamu ne camera ne balaba n'amaaso. Naye tugambe nti omukugu ategeera ekirwadde kino bwatunula ku sikaniyo n'obubonero bw'oyogedde detecting nti this is endo. Era eno scan abamu bakola bingi ebikolebwa MRI naye ebintu ebyo bya bbeeyi. Omuntu ategeera kyaddiringa nakyamanya nti obubonero bw'oŋŋambye symptoms. Because in scan kandaga nti ndaba ekizimba wano I'm going into endo. So kimugaidinga ne waba agenda mu surgery. At your surgery is to confirm their fears. And to manage. Okay. We're taking another break to come out and then also Grace can direct us where to go. To come out. Okay, thank you so much. We are about to close this endometriosis. Atenda wale sachibuzo cho, the number is 700 65 65 00. Isikate mu bibuzo bya musindise. Okay. Okay. Please ask Grace to read for us that WhatsApp group number, because for me I have taken almost a year without my periods. Anyway, number to end. Buli ayagala jene ne mumuyiza oba you first confirm. First confirm. Office ambassador. Office ambassador. We have an office along Gaddafi Road, LDC. Then also a health facility, Erengo District. Joy for Humanity. Waliwo abava side eyo, then waliwo sabasawa abatendeke that can help you. Then we have guidance on a group, Dr. Spire from Henrob. Actually, we've organized a camp, March, being March to celebrating endometriosis month. Season na. So as Endo Uganda, tugenda celebrating 25th March. So twinayo ne camp egenda okukolebwako ku detecting abakyala bano okugezaako okulaba obulwadde buno kwolwo. Yes, no kuyambibwa egenda beera ku Henrob Hospital. So we've organized this. Tuba tujja ku detectinga, tukuyambe, tuguidinge, then also joining the endometriosis. Okay. Abatamanye Henrob Hospital. It is in Zana. What Dr. Spire Chigundo, he's a regular on this show. He's a gynecologist. So kwolo mutwala abaana bonna balina ebizibu bwe bityo
abakyala balina ebizibu ebityo, go get checked. Those are really free. Yeah, it will be free. Okay. Good morning. Back to the topic of today. I have been under very severe pains when in periods, very heavy, painful, and I take 7 days to complete the cycle. I started yearning to reach menopause. Even right now, if I'm not in my periods, I still feel on and off pain in my lower abdomen and back. My sister's daughter is worse because when it finds her at school, she had to go back home unless she gets on dream pain. Unless she gets on dream, the pain, on dream, drip, the pain can't go away. She is just 16 years. Is it also hereditary? It could be, yes. Some people, it's hereditary, what waligambye. Era abasinga olaba nti anti wange yaliko bwatyo. I have a sister who almost had that, so nature is kisobola kireeta. Yeah. Ati agamba ajulira n'okutuuka mu menopause. Omuntu w'ojulira otuuka mu menopause oba okooye. Yes. We are here for you nga foundation. Tuyamba abakyala bano so that omanya kikyoli. Ne tukuyamba, we are family. Nti tutambula ffenna mu kino and we live a happy life. Tuli basanyufu kuba omanya ky'odiringa nakyo n'omanya bw'ogenda obeera obulumi obwo bukendeera. Okay, control. Nga bw'olaba omulwadde alina akawuka amanya nti n'embeera bw'eti, so the only way to survive is do this and this. Yes. Thanks for the program. Kindly, I'm requesting her to guide us on the diet to reduce the estrogen needed. Okay, bintu byogeddeko era ndowooza bajja kwongera obirambulula on the 25th. Also, we'll have a doctor coming in before that event okwongera kutubangula mu ngeri y'ekikugu ekirwadde ekyo oba condition eyo. Good morning. When going in my periods, I feel headache and back pain. And secondly, sometimes I get that abdominal pain even though I'm not in my periods. What could be the problem? Yes, tugambye obwemu ku bubonero obusobola okulaga nti that could be endo. Naye osobola okujja ne twongera okumanya byane nga obubonero obwo era bufaanana ne buno bwa endo. So osobola okujja tugambye tugenda beerawo ne camp, tugenda kuyambibwa at least tufune examinations eziri free, tutegerere ddala ekintu kino. Bwetumala ozifuna batuwe n'eddagala eriri free. Yes. Ng'oseseewaawo. Tugambye obulwadde buno ng'oggyeko n'amadagala kuba tukimanya agasinga ogenda bibeerako for life. So painkillers bingi bye tusobola okukola nga tobadde nnyo ku madagala ago. So management egenda kubeera nti buli omu kasita bakwasesinga osobola okustagingibwa nti kati ono ali ku stage bwet, ono yeetaaga management bwet, ono yeetaaga. So endo si ya muntu omu nti gayina agenda kubeerako yekka no. So it's a team. Omuntu omu tagenda kumanaginga. Weetaaga ne nutritionist. Yes. Therapists, psychologists, you know, we need a counseling mostly. So tugambye eno support group eyamba abakyala bano. Kyokka kihilinze bangi to be on this support group. Amanya silinze ka waliwo bananga ate ayita ne mukinsingako ate oli yakivaamu bwati ono at this age ono naye asobola ofuna omwana naturally. So tuyambibwa mu bingi nnyo. Do we have to pay something to join? No, it's just membership fee nti omuntu okubeera part of the foundation. Just 20,000 membership fee, ebisigadde byonna tusigala as a family. Is it renewable? Every just paying that. Okay. Yeah. I'm Tony, and thanks for the program. There is a sister of mine, and she passed through much stomach pain. What is the advice? Okay. Advice. You can take her for a free check on the 25th. You can check into any gynae's office, any gynae. You can come to us in Uganda. We are going to give you the contacts. And Uganda. Yeah. Okay. Also, good morning. Thanks for hosting Grace. This is Zahara from Rubaga Hospital. I'm just thanking Grace for coming out loud to explain to the nation about that condition. I love her strength. Thank you. Since 2003 till now. I have one child, but era tekyawona wabula kyeyongera bweyongezi.
In the long run, I ended up getting fibroids. More awareness needed. I would also opt for surgery in case there are any leads. You guys are doing surgery. Yeah. Okay. Good thing is Mwamukendeze Bay. Thanks for the program. I'm Christopher, live here in Qatar. My wife has the problem of feeling a lot of pain every after 2 to 3 days of her period and has been with it for almost 8 years. Isn't it the same problem? Tukiriza nti abakyala bangi abalina pain naye nga nsaamusaamu nti awulira obuntu obumusalirira, awulira uncomfortable. Of course, some get mood swings when the period hits or sets in. Naye eyabano gye boogerako, it is extreme pain. Yes. Ate nga kiri chronic. Kati oyo agambye ku bupain obwo obujja every month akifuna. That is also an indicator kuba mulimu abafuna pain etali yamanyi, tugambe ku stage zino pain ez'okubanga oluusi ejam periods, ejam in between, before, before, after. Zino stage 3 and 4 yetera obeera constant, and for stage 4 ebeerawo every day. So symptoms ezo zolaba mwezi ezirating to this pain nga tezivaawo. Yes, that is an indicator. Okay. It's such a touching story, and many others are suffering the same issue. How can I get in touch with her? We're going to be telling you. Tugenda kutupawe number ya Endo Uganda, the foundation, so you can get in touch directly. Good morning. From experience, can endometriosis affect your sexual behavior? I'm Tuhame Pius, watching here in Tungamo. Sexual behavior. Abantu abengeri gye bataba mu mood gye babeera grumpy, do they enjoy those moments? So nga bwe tugambe, as a foundation we do couple counseling. Abaami abali eyo, abakyala obeera n'omukyala ng'ayita mu mbeera eno gye twogeddeko, bannange abakyala bano beetaaga kutegeera. So bolaba bangi nti omwami abanga takutegeera, kyo kiba kitwogera ku kino bannange n'abaami abali eyo mukitegeere. Omukyala ono yeetaaga okugumiikiriza. Sexual behavior yaabwe ebeera so a bit affected. Kyobolaba omwami amanya omuntu gwadiringa naye n'amanya nti mu kaseera kati nawe tuba nsinkanye n'omwami mukyala wange tugenda beera basanyufu, naye mu mbeera nga tali okay, katukireke. Beetaaga okutegeera. Yes, bw'aba amaze ku kaseera tannazaala mwana, muwe obudde, kubeera so supportive gye bali. Bangi be tulina abalina abaami bwabwe butuufu ng'akutegedde, amanye ekintu kino. So n'abaami bali so inclusive mu this, kuba bw'aba takutegedde era obufumbo tojja bunyumirwa. Thanks for the show. Please ask, is it curable? No, it isn't, but it's manageable. Yes. Mulamusiza nnyo banange, nalina pain nga nsesema nga amagulu gaggwamu amaanyi era nga essomero lyonna limanya, naye namiranga 5 tablets Panadol. Oluusi I could take Fragile 2 times 3 a day. I thank God I got pregnant quickly and then it stopped. I'm now 54 years after okukoma okuzaala at 45 again. It started seriously okutuuka lwe navudde mu menstruation naye nange nga siba na appetite. I thank God I got pregnant quickly and then it stopped. Now I am 54 after okukoma okuzaala at 45. Again it started seriously okutuuka lwe nava mu menstruation. Ndoza nga yingidde menopause. Naye nga nange nali siba na appetite. So is it confirmed when you get into menopause stage? Byonna bigwawo, at least okendeerako. Abasinga bakendeerako with menopause. Era tugambye there are few cases awona ekintu kino. Like on the group we have someone akugamba neze onamala okuzaala ekintu kyabula sadda mu bifuna. There are few cases that can heal, and we believe that God can heal you. Naye most of the management is supportive. No kukendeza management, basically okendeza pain eyo. Yes, there are few people that can heal. No kuba detecting early management can really help someone to heal. Yes, na yenti mostly the thing kino ekintu kitera okukalinga. Okay. Zina banongosa last year na still nina ekirala ku right hand side. Sorry about that. Ojakudeva kebere. If not treated, can it turn cancerous? Sort of cancer. Chitwenzo gamba, few cases have been found
with endo nga chili cancellous very few ndoza mukama kyatuyambako despite obulumi buno bwonna omuntu wayitamu it's rarely cancellous very few cases have been found tikisobotuka ku stage 4 ng'olaba the organs are messed up nenga it's not cancellous very few cases. Okay. You said mubimu kubyemukola to manage exercises. What kind of exercises omuntu bwati zabeera akola? Is it anything as long as their body is active? Yeah, kuba tugambye there are strenuous exercises. So toyinza beera omuntu ono n'aliftinga over these heavy things. Ebintu byokola nga byetaaga amaanyi mangi nnyo nabyo bireeta pain. So long walks to encouraging omuntu okutambula. Kati ne overseating eleeta pain. Tinobeera mu kifo n'olwawo nnyo akaseera pain etandika okujja. So to encouraging okubeera active, keeping your mind occupied. You can watch a movie kwegamba keeping your mind occupied. Then tubeerawo ne pelvic exercise. Omuntu osobola wansi n'okumuvinga your limb kangamba oli wansi emikono giri wansi n'omuvinga your limb in a long run pelvic naye movinga so kiyamba organs zino okuta to give way. Then deep breathing exercise abantu bano batera okufuna pain, there is some deep pain omuntu gyatera okufuna along the epigastric region wano n'afunamu ka pain kasobola okuba nga sika ulcers naye era wokola deep breathing exercise ganokolanga kavaawo. So bingi byetukola ebituyamba nti omuntu abeera nga buli kaseera kati ngenda mu ddwaliro so conservatively bingi byetukola okukuyambako. Okay, I'd say hot water bottle. What does it do? Is it eyambako omusaayi ogw'okuta? Hot water bottle eyamba bintu bingi omusaayi guno okusaanuuka okuta. Choba tufuna ebitole abasinga bafuna ebitole so eyambako gu liquidifying ne gufuluma era kyetu encouraging warm water n'oli ajaga amazenga nywa warm water nga mwendine so byonna tubikozesa naye tuyambira ddala at times esobola n'okukoleranga pain killer. Actually to me it's what I use nti buli wabula pain ng'eze obuzimbu obubeera munda yo etandika okuzimbulula anti-inflammatory. Obuzimbu obubachi buba busaayi bubeera busundusunda buli pati ewali akabubi ako olaba weweekonewa nti ozimba so bw'oli obubi pati ebanga ezimba obulumi ne bujja wabanga ewa zimba jjukira ofuna enkovu munda bw'oba olidde bubi oba estrogen hormone increasing kwegamba ebintu byonna ebireeta obuzimbu buli ewali enkovu akabubi wabanga ewazimba ne wa bleedinga kyobola omuntu ono bw'abeera mu nsonga olubuto oluzimba abasinga so obuzimbu obwo wadde tolimu so wenteekako hot water bottle etandika okukendeeza that pain obuzimbu obwo n'emmere eri gye twayogeddeko ekendeeza obuzimbu obwo. Okay, n'amazzi agabuguma. Nzijukira dokita bwe yali wano ng'ayogerako ku nsonga eyo yagamba abantu abo omwana asobola okumera anywhere because omwana yekwata ku endometrium. Endometrium yasaasaana. So omwana asobola okugenda n'ayekwata ku kyenda because wasanze endometrium. So even getting pregnant is a bit risky. Yet you want to get pregnant. Yes. But I think those are details the doctor will be able to explain when we host them. Okay, ndoza tubaweeko ku number ne contact and location, but first mwebale kutuweereza badiya nange ekintu kinzita wabula nagendako mu ddwaliro ne bagamba nina ebizimba 3 ku Nabaana ngezezzaako biganye nkole ntya munyambe nze kamiat. So fibroids is something different. Oyinza okuba ne fibroids so nga tolina endometriosis. Era mulimu omuntu asanga ne fibroids with endometriosis. Zino ze baakulongoosa zo zaali ki? Not fibroids. So endo ekola agazimba gaayo tugayita chocolate cysts. Chocolate. Nga mwakalungi. Kubanga ebisaayi ebibeeramu era biba chocolate like that maroon chocolate blood. So omusaayi gwo because tegulina gye gugenda gukola pockets. So sikani gye kirabanga cysts. Oli ajja kiranga ekizimba agamino but those are endo chocolate cysts era wootunula munda and you go for that surgery oli ajja kulaba nti dealing with the endo cysts. Okay. We're running out of time. Tuweeko ku number, contact number abantu bano gye bayinza okukubako okwanguyirwa okubalocatinga.
yenne yali etaaze okututuukirira Endometriosis Foundation Uganda osobola okuba ku namba 0787 71 46 12. Manya abo tebaswala bagenda gaba tuwe Airtel. Oba 0703 38 15 75. Era nyongera okwebaza Spark TV, NTV, banaye tweyanziza omukisa guno kubanga mukoze kyamaanyi okulaba nti muliftinga voice y'abakyala bano. Abakyala bangi abali eyo abaana abayita mu mbeera eno. Banange temuli mweka tuli bangi era tusobola okulivinga happy life. N'abali eyo nga wali etaaze okusupportinga ku bakyala bano kubanga obulamu buno omuntu ajjaninga nabo with a lot of expenses. Osobola okujja nga you need to give support eri abakyala bano. Bingi bye tukola bingi ebyetaagisa treatment eri expensive, you know, materials nyingi ezeetaagisa. So osobola okujja nti maybe wali etaaze okusupportinga abakyala bano. Bwena tubaaniriza. Wow. Kale, thank you so much. Badal twebaza bino bye byatuleeta to make available such information to even the lowest person. But mukwate kapene mbakusomere mbasomere namba eno kuba manyi mugenda kumpereza zi WhatsApp. Musabe namba. It is 7087 71 46 12 MTN. Airtel is 703 38 15 75. Thank you so much. I think that's it for today. Tujja kudingana encha kama abakume. Bye bye.